Nenjogera wano ku nsonga ya muganange Muhammad Seggirinya ne mbagamba abantu bonoonye erinnya lya Seggirinya. Waliwo abakyala bali mu America, abakyala bali Canada, abakyala bali UK, bankubira ne mbagamba mu miransanafu mukwano gwo ng'abadde mwenzi nnyo. Mu miransanafu omusajja Mr. Update abadde yeeraga bwerasi. Abaleso abakyalo natunda butungulu, ono mukyala atunda ki? Ne mbagamba nabo bantu. Oba atunda butungulu naye abeera mukazi. Ekyo nemba matiza. Ne mbagamba oba atunda nnyaanya naye aba munna Uganda, naye aba muntu. Seggirinya mwagala si kibi. Ne mbagamba naye ekyo gamba Seggirinya nti abadde alina abaana 37 kya bulimba, bannakigwanyizi ba Mathias Mpuuga bali mukolerako bintu byabwe. Kaakati nja kwebaza omukyalo omu ali Bulaaya eyo eyayita ebbali n'angamba Katongole tetusobola kuleka linnya lya Seggirinya life bwe lityo. Abaana abo bonna tubaleete tukebere DNA. Ne DNA yagenza ovaayo maama Nagirinya. Abakazi temuli mwangu. Nagirinya wa Seggirinya mwali mumanyi gwe yayogerangako. Tapping gwe screen. Nagirinya wa Seggirinya agavudde mu DNA muganda wange abaana bana ku baana 37 nga be ba Seggirinya Muhammad Mr. Update. Abaana aba bana nga be ba Seggirinya. Kati ba Mpuuga bali basetinze era Mpuuga bwe maiti we twagijja ku Wambogo yafuba nnyo maiti evugibwe speed nene tufuna abasawo baffe ne bajjako obunyama ne tugamba tekisoboka. Tuwalaba kye babala lwaki mugamba aleme kugibwako DNA. Kati oli omukyala Nambi Farida gwe yaleeta ne omwana we si wa Seggirinya bonna baali baffere bannasalodi baali bazze bono n'ekifaananyi ky'omusajja azimbye erinnya afudde ku myaka emito Mr. Update nga Mpuuga mwe mwenoonyeza byammwe kati mwogera ki? Mbaleeta obwana n'ak'omwezi twali mulumbe ne mbagamba naye akaana k'omwezi ako ennyindo nga ya bajjo ne banga Akatongole oli mu katemba omusajja twamukwatirira bukwatirizi ne mbagamba tekisoboka nga mumukwatirira mutya Mr. Update mutwamukwatirira ng'akaana ka mwezi nenga ennyindo bw'ogitunulira bwe taba ya bajjo nga waliwo n'obufaanana balamu waliwo obukola buki bonna nga babutaddaawo. Musajja watwali eri mujjaneeza, musajja watwali eri tusaba Allah w'ekitiibwa amusaasire nga baleese obwana akamu nga kalina omutwe munene ng'ogwange. Ne ngamba Seggirinya tasobola kuzaala mwana alina mutwe bwe gutyo. Abantu nga bali mu katemba naye DNA yayonoonye ebintu. Mpuuga waali baali babaze ettooke bawandiika mu Parliament nti Seggirinya aleka obwana 37 kati DNA bwe yazze bali mu kupipira sente ne musala emitwalo 3 ku babaka ba Parliament bonna sente awa family tebazifunanga. NUP yeri mu kuweerera abaana kakati ne weebuuza ani alugaani naye Mr. Update yagamba fight hard ya fightinze ensi yali ekkiriza ssebo Mr. Update nti obadde musajja mwenzi obadde musajja yagala buli kiramu naye Mr. Update o fightinze era ba queens bashagala baali batayasa okungula Katongole Mr. Update nga yakola omulimo Mr. Update nga teyajjako kigere ne magamba tekisoboka. Omusajja biringi bituli bingi zaali zaafa ng'akamwezi yakafuna atya. Bituli bingi zaali zaafa eza Seggirinya nga bituli bingi bazikwatirira bukwatirizi. Tosobola kuwujja kiwojjolo nga bitulu bingi nfu. Tosobola. Kaakati awo nendaba obuzibu naye DNA ezaakomyewo. Mama Seggirinya yazirise obumubadde emitweetwe awo nga abakyala basiiba wakaawe Mmengo. Mama Seggirinya nga bamugamba ettooke liva mu Parliament eyo bagenza olyeta DNA ate ebya Nagirinya bannange mutwale abaana ku DNA waliwo entuufu n'enkyamu naye eno yabadde entuufu yakoleddwa Nairobi eze Uganda nfu Nairobi ne bagenza okutunula mu lisiti ng'aba bana waliwo oli gwe bayita akadinda oli gwe omukyala wa Seggirinya eyatambuliranga ennyo ku mawulire
DNA yamuwandudde. Akadinda DNA yamuwandudde. Simanyi wagenda kukola akadinda. Akadinda DNA yamuwandudde. Akadinda omwana we mumanyi oli eyatambulanga ne mama ngabanja Mr. Update mama nyabo. DNA agambye omwana wofona opondo. Yagambye wofona opondo. Oye yatambulanga n'abanja Mr. Update akadinda. Eyali agenda okwesimbawo mama DNA yamugambye nedda mama. Naawe tulaba obusomyo tebugatta. Akadinda nagamba tekisoboka. Wabaddewo okubbira. Wabaddewo ne bagamba nedda DNA eraga abaana bana. Tekuli mulenzi yasomose. Tekuli mulenzi yasomose DNA eya Mr. Update. Abalenzi bonna abakyala babadde balimba. Serebu yafa ne bagamba bano tulina okukubira. Mpuuga n'abapangira ebipapula awo. Olaba ne akadinda omwana we. Akadinda mumumanyi. Oli omukyala yatambulanga ne mama Seggirinya. N'agende Wanita Amongi n'ajjayo 5 omusajja ali mu busibe. Seggirinya mba ngenze eruzira n'angamba mu miransanafu. Omukyala ndabisa. Katongole bwe nva mu kkomera omukyala temugira. Wallahi billahi atalai. DNA yaganye. Twabadde tukyali tutyo ebyanagirinya. Tapping screen. Baganda bange va ku DNA ye Kenya. DNA ye Kenya nzibu nnyo. Muhammad Seggirinya yabagamba fight hard. Omusajja yali abitegeeza. Yali ategeeza fight hard. Abasajja abaleeta obwana ba Mpuuga wali mu kisaawe. Mpuuga bwadda mu masefuliya. Yogera nze yanzaalira ku gundi ku Tadooba. Nenga bituli bingi y'omusajja yali tekola. Bituli bingi ya Seggirinya zaali zaafa. Nga Seggirinya omutunulya zonna zigenze Museveni yazitta. Naye abasajja ne baagala okukola ssente aba Mpuuga. Naye Mungu yavuddeyo n'agamba nedda. Mpuuga basajja mwe muli babi. Mpuuga basajja mwe ensi yetagana ebakyawa. Mpuuga abaana 37 wabajjawa. Awo bajjawa Seggirinya aleka obwana 37. Baluswa badde baliize ettooke. Luswa nga tava mu ofiisi. Luswa yakola wali ofiisi ye. Amanyiri veri mu parliament bajinga ono yamuzaalira Kasangati 2 ono ku Mabiito ono yali ayita wali ku 2 ono yali walu watuwa ono bwe twava mu protest vote nena protest vote twali tugigezeemu obudde obwo abaana baakiika ensingo ne bafuna abakazi wali ku Kimalaaya abamanyi mu nnyendo ng'oyambuka wano mu Kiyaaye mu abawuze nabalaba ne bagamba abo mbamanyi ne bambuza Katongole gwe yali asoma obufaala wategeera oti abo mu Kimalaaya ne mugaba munnaye twagenda nga ne twala omukama omubiri gwa Kristu n'ogamba oyo yenna batanzi era omu yanyigira ku liiso nga tuli mulumbe ne mugamba gwe gundi gwe nkumanyi nagaleka tukole ne ngamba nedda sobola kukkiriza Mpuuga ekintu ky'abatuddemu. Akadinda ali mukaaba agamba nedda DNA erimba. Gwomanyi okubeera nga obadde ensi yonna ekumanyi gwe mukyala Muhammad Seggirinya gwe mukyala Mr. Update kati negulikisi yavuddeyo gyali na negulikisi ate gwe wali kyesonye gulikisi alina byagamba musima yazaala abalongo sima ne bakola kya bane Mr. Update togenda fight hard Mr. Update DNA yavuddeyo nenja kwebasa NUP yakwebasa National Unity Platform abafere ba Mpuuga nga bazze okubuzaabuza eggwanga NUP ayimirirawo neweerera abaana aba Muhammad Seggirinya sebo President Kyagulanyi kongura weebale President Kyagulanyi abaana ba Seggirinya kati no Nupu ebadde weereza n'aba fake ebadde weerera n'aba fake okumanya Nupu eyina omutima omulungi yagamba bonna baleete omubali badde bamuteeka Simaawu meya biki Simaawu biki bonna badde basoma kati NUP yeyinza obutabagoba abaana abeyinza obutabagoba NUP olw'omutima gwa President Kyagulanyi bamaama bali mu kwenoonya egenda kusigala ng'ebaweerera okusinziira ku nsonda ze neesigika babadde babateeka mu masomero amalungi olw'ebyo Mr. Update byakolera eggwanga naye ekyennyamiza Katongole Naggirinya DNA yayogedde ki Naggirinya
yasomose Nagirinya yasomose Nagirinya ensi yabadde erinze ddala amatama ga Nagirinya eyo Nagirinya yasomose amatama ga Mr. Update kati mama Segirinya bamama bambadde bamutandika omuleetera ebyenda bibumba kabuyi alese kino ekyemabega bino sima molokoni fire byonna nga bamuteera awo bwalya mama gambo n'omwana obugere bw'obutunumulira kiraba ebiiso mama bwakubako bamuwa molokoni kiraba ebiiso mama kyamufaananira ddala ne mama bagenza omuleetera olupapula omukyala w'e Bulaaya nkwebaze yakoze DNA mama ago ngono taliiko n'ebigere ng'ajjukira molokoni ajjukira fire abakazi badde babaze omuntu Segirinya bwe yakolanga mulamu babutwale abafere mpuuga yalwanyisizza nga buli gyamanyi twasirika mpuuga ng'aloza DNA tetwagikola Mr. Update tasobola kugenda bw'atyo Mr. Update tasobola kumalirizibwa bw'atyo ensonga ya Mr. Update nkugamba kati waliwo ngambe never be member of parliament kale taata kati abamu bali wano bakomentinga nonsense ngenze ku nsonga endala ey'aba foot soldiers nawulidde muganda wange Fred Lumbuye ng'ayogera ku nsonga eyo n'abalala taginga Wayiza njagala ojje ku video eno omanyi nga temunawuliriza information mbasaba musooke muwulirize ekiva ku ground kubanga omuntu asooka kujja n'akola video n'ababuulira emboozi olw'okuba munnange kwaffenna tuli ku social media Wayiza njagala ojje ku live obuulire abantu meeting gye watuddemu watudde naani Alex Wayiza era ani gwe weesimbye naye nga tonnajja kwogera kukonjera bakulembeze ba kibiina